omanyi batumala okutuuka mu bulokozi buno njala okudda ku kigambo kiri kye wagambye Lord amaanyi gaakyo n'amakulu gaakyo abantu bamanyiira ne ba Lord babamanyiira bw'omala okumanyiira onyiridde olongoosebwa naye olw'akamanyiiro ogenda kufuuka omwereere. The Holy Spirit can depart from you. Of course. Because you are familiar to these things. Era owana buwanyi myaka gy'omaze ng'olokose. Naye emyaka gyonna osobola ogimala ng'oli mujeemu kasita ojeemera Katonda avaawo. Abantu abamu balowooza nti tujja ku respectinga obulokozi bwabwe kubanga yali wa mu 70s. Si myaka. Kubanga yalokera ku musalaba tegyali myaka. Ate n'awangula eggulu. Alifunirawo. Do you understand? Yes. It's not about the duration that you've spent in salvation. Si bbanga ddene ly'omaze. Ekyokutunnyonnyola nti walokokera ku ssaawa ya Queen nga balabye ekkuba abuulira. Tekitegeeza nti kati olina ky'oli. Ojja kubeera ne ky'oli bw'otolimanyiira. Bayibuli kyeva egamba nti buli lunaku tulina okubeera ng'abaana abato. Era obuzibu buva mu kumanyiira ne weekuza. Ne weetwala ku ddaala eddala. Kati gwe n'olowooza nti Katonda omumanyi nnyo tokyetaaga na kusoma Bayibuli. Waliwo omuntu abamu abagamba nze sikyasabirwa. Yandibadde tekyasoma Bayibuli nga takyasabirwa. Naye n'owulira omuntu ng'abula noga nti oyo mulenzi amanyi ebbanga lyensomedde Bayibuli. Kati oyo ampa lunyiriri ki? Amanyi ebbanga limaze mu bulokozi. Ampa lunyiriri ki? Inaliisa essabo. Oba otegere kye ŋŋamba nti omuntu alina okwewala akamanyiro nti ajja kuyonjebwa, ajja kunyirira, naye afuuka omwereere olw'okumanyiira. Era gy'olaba omuntu bw'aba yakayingira mu kyaki aba mulala nnyo. Alina omuliro. Omuntu aba yakayingira mu buweereza aweereddwa that opportunity to be part of the ministers aba mulala nnyo. Ministry ye ebeera ndala nnyo. Oluvannyuma lw'akabanga ng'ali mu buweereza nalowooza yagwanira. Akyukira ddala. Musumba ekibakyusa kulowooza nti nali ŋŋwanira okubeerawo. Okumanyiira. Yes. Kukufuula omwereere naye ng'oyonjeddwa era ng'onyirira. Si kumanyiira ne mu kkanisa mokka ne mu bwakabaka bwa Katonda mokka. N'emirimu. Naye ne mu mirimu nti omuntu ebbugumu lyaleeta ku mulimu engeri gy'agukolamu nga yakatandika singa agimaintaininga singa promotion zijja naye abantu babala bbanga lye bamaze ku mirimu. Oba okitegera kye ŋŋamba abantu babala ebbanga lye bamaze ku mirimu n'agamba maze ku mulimu ebbanga bwe riti naye promotion ziganye. Tebakuwa promotion lwakulwa ku mulimu. Osobola okulwa ku mulimu nga nakulekako kubanga nsaasira abeewammwe naye ggwe oli musiru. Omusaala gwe nkuwa kati guyamba baana bo na mukazi wo ne maama wo gwe waŋŋamba ali mu kyalo naye gwe nga ggwe togasizza bwe naakuta bali bagenda kubonaabona olw'obusiru bwo ne nkuleka ng'okyali olowooza nti oluddewo nga tofuna promotion. Kati okumanyiira simanyi na bwe nsobola kinnyonnyola kino ekitundu nakyo kiweddeko. Okumanyiira kati okumanyiira kuleetera omulokole okuddamu okujjula dayimoni. Okumanyiira kuleetera pasita okuddamu okubeera nga ajjudde dayimoni naye ng'ayimirira ku kituuti ne kitwala pasita okuba nti aliva walala najja mu kuweereza nga n'abakkiriza balaba n'akukola bw'oti n'ogweri.